bagamba wabeera kabaka nenda bagirika awaawo queen kale nsaba ndowooza tufune ku butebe tuloke tweyongerayo ani anaatutuyimbira ekitiibwa kya Buganda DJ bw'oba olina ekitiibwa kya Buganda oba mulonde wano owulira okutagala mulonde wano DJ Sebyuma yali wali Sebyuma wali akabi kali mukulu w'ekitiibwa kya Buganda kiriya abet of Uganda kaseera kazibu nnyo kale DJ egwa okay oluyimba terwakyusa nze oluyimba lwakyusa buli muntu yenna atuliraanye okuva ku director yakola video nava naye mukyala ewaffe awo egangu bamuyita Kedda nti okuva olwo tasirikanga paka leero nile Doni ono gwe mulabako ate ye yazaalamu n'omwana mu luyimba lwamukola obulungi obutagambika so muganda wange nkwebaza olw'ekintu ekyo nenebaza Mukama Katonda okutubeera ebbanga lyonna sifunanga na buzibu na Ronnie Doni tayogera bwatyo bwali sindi n'omwematize tayogera si mwogezi bwatyo bwali nze mwogezi waabwe bonna so bannange mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala omwami gwe mulabye asose waneno ye Boss Noah oyo Boss Noah wa Musubaru Nation beba tribe beba Subaru mukono na joininga family eyo nga asaaga naye balina ebintu bingi nnyo bye banyambye omwami oyo gwolaba abadde wano ye champion wa man versus machine zeze motoka eza street abantu bagobera omuzanyo gw'emmotoka z'empaka tewaliwo omuntu asinga Boss Noah buno obudde kuvuga street era yasinga naye kyakitiibwa nnyo okubeera nga nze muyina wano naye tugenda genda eri eggambo ku kyalo kyaffe nze ekimanyi lero tebagenda kukola zitokote kaaliwo njagala kwebaza buli muntu yenna ali wano bakyali bange bajooka tebaboogerako ne bakyali bange abo bapikipiki bataafa tebaboogerako Spectrum events abantu tebaboogerako muganda wange Big Eye ngambira akagamba abantu bano okay yes basebole banyabo sanse nnyo okubalaba erinnya lyange nze Mayanja Ibrahim Big Eye yaman ndi wano kuwa muganda waffe Daxx Kaltel yaman so Daxx Kaltel ono nze mumanyinga omuntu ali talented ennyo ekisooka omuyaaye omugezi ate ali humble oba otegera combination eyo nti muyaaye naye ate mugezi nnyo naye ate ali humble nnyo so bamala okuba talented kitegeeza nti nno Daxx Kaltel bw'aba kugambye nti alina concert kitegeeza already byagenda okutuwa weebiri tubimanyi tetugenda kwebuuza nti oba aleese eki nti oba aleese eki kambabuulire ntegeera nti Daxx Kaltel nti ayiseewo agikubye engoma kyali bwe kiti nali nva bweru nga omanyi bw'obanga ova bweru obuuza kati ngoma ki ezikola ki ngoma ki ezikuba eziriwo kakati ne baŋŋamba nti tulina ebbaala tulina gundi on that very day nengenda ku kifo wano ku Autospa ng'ekyakuba Sunday nga baluŋŋambyeko omwana yasuulayo ebbaala nenengera ebbaala ng'ekotte wansi newa neŋŋamba kituufu eyo tune ng'ekufa so Daxx Kaltel abadde consistent mpaka leero abadde ng'aweereza otegedde abantu aweereza music ate mulaba engeri gyayimbamu ali creative
Sinti obante ekintu kyayimba ayimba ekintu nga he's a creative man. So oli artist wa ddala, oli artist wa kabi, ate n'ekisinga byonna n'obeera nga ate oluwamu n'omuntu oyo Munnayuganda gw'okoleramu ng'otulina n'ensonga ezikola ki ezimunyigiriza. So oli wanjawulo n'ekyo, oli wakabi nnyo. Njagala okwebaza ba sponsors abatubeererawo mu konsati zino. Bannange mwebale nnyo. Media houses mwenna okusinga ddala bannamawulire tubongere engalo ez'amaanyi ab'amawulire abo. Bannange bakola omulimu gw'amaanyi okitegeera. Batambuza message ne yeeyongerayo wakati buli muntu ali mu Uganda wano olwa kamera zino akimanyi nti nno Daxx Kaltel alina concert ennaku z'omwezi 13 Desemba wiiki ekola ki ejja okitegeera. Era Daxx Kaltel agwanidde support yaffe, agwanidde support ya Munnayuganda yenna ali eyo. Bannaye mubeereeyo ennaku z'omwezi 13 abantu be Kampala mwenna gangu n'emirirwano okitegeera. Mwenna buli Munnayuganda jangu owagire Daxx Kaltel tukajjuza akasaawa ako. Oli wakabi era kimanyi nti ne kaliyo z'abantu bangi z'okutteko ate ng'obeera behind the scene toyogera. Kyenkumanyiiko ono omusajja ali talenti n'okuwandiika awandiika okitegeera. Ayinza okuba tabibagambye otegeera. Vifo abazenga tumugoberera tumanyi nti kyasobola okukola ki okukola. So weebale nnyo ba sponsors ndaba tuli live ku TV ez'enjawulo eziri waneeno mwebale. Njagala okubaza ba sponsor bano aba this right now kuba mbalaba buli wamu ku bayimbi. Bannaye mwebale nnyo mugende mu maaso nga musupportinga mulina kusupportinga ffe okitegeera. Central Properties nayo otegeera. Ate eno mwongere obugalo ono Central Properties. Yes, ono byako in fact ono yampayo n'ettaka nga nina concert. Yes, ku concert yange Central yampa ettaka nga si bya bulinga n'endisayininga n'ebiryokeramu mbikola ki mirina. So but supporting naffe tubawagira namba tubawagira abantu abo genda mu Central bakuwe ettaka, genda mu Ride Now otambule nayo. Era mbadde nsaba nsinzire waneeno nzenga Big Eye mbadde nsaba akola ku nsonga za Ride Now ali ku promotion ompereze artwork wa Ride Now ngenda kukikola ku bwereere just mbeere nga nange mbapublishinga mu ngeri gyenkoze eki gyensobodde ku platforms zange. Temumpa kintu kyonna Ride Now ngenda kukikola nendaba nkikoledde emyezi ng'ena at least nemba batera flyer Ride Now at least neziba 2 a week okitegeera. Kuba twagala naffe okuddiza abo abalaba industry eno nga ekyomugaso. Nebaza KBS TV mwebale nnyo nayo ngira baweri. Nebaza ne Sanyuka TV kuba ndaba tuli live. Yes, ndaba tuli live. So mwebale nnyo mwebale da. Neba sponsors mwenna abenjawulo recordings laba omanyika kuno tulina kukwatira wamu. Sisubira mu kiramu obuzibu okumentioninga ono kuba media family yetya yemu okitegeera. So onangambye KBS jogera KBS mwebale so n'abalala besimenye naye mwenna ba sponsors mwebale bani abalala Crown Japan webale nnyo webale genda maaso ng'otusupportinga Crown Japan mwebale kubeera mu concert ya Uganda waffe na buli sponsor yenna ne besimenye mwenna muli bangi mwebale nnyo tubaagala nnyo. Ne Jovia City banesijjako mu Jovia City kwegalo Daxx bandeseko mu Jovia City nebadde njiwulira naye nga sikola ki ate nga bakanjagala okujja emirundi giwera ng'ena naye nga siba available naye munnaye ngambye tina okubaawo mpozi n'akasembayo nsonyiwa olw'okujja mu leeti omu ku basajja nga bumanyi aba security yange yafunye accident n'akutuka okuki okugulu. So yensoose nengenda nabe embeera gyalimu mu ddwaliro naye nga tusabe nti ajja kuba bulungi. Naye era lazima ngambye nina okubeerawo kulwa Daxx Kaltel. Oli wakabi nnyo, oli wakabi nnyo ekyo kimanyi. Kale bannange mwebale nnyo mwebale ddala. Tweyanze wansebo kuleka microphone
Tony. Tuwaddeyo kagundi kankyukakyuka. Akaki. Kagundi kankyukakyuka. Bagamba nti nno Daxx Kaltel munnankyukakyuka ayimiridde wamu n'omuntu wa bulijjo anyigirizibwa kiba kitegeeza ki? Message eba ekoze ki? Eba etuuse. Bane mwebale nnyo mwebale ddala ebisigadde mu mukolo gwa muganda waffe n'ebuzo yajja okubiddamu si bwe kiri? Thank you so much. Tweze nnyo tweyazeeke mu mbeera y'akadde omukulu ne bw'aba ayogera abanga ayimba musajja ono wanne. Kale mu kiseera kino tulina abagala okugula tiketi abagala twagala tukyagulire katono nnyo. Okay. Basponsors bange ab'enjawulo mu mutwe nze mbalina bane mupere from Japan olugalo from Japan kyali mu kukola bannange kiyamba bannansi ffenna kiyamba bannansi kyokola bannabadduseeko abo sooka enzije kyali mukola kiyamba bannansi ffenna baganda bange bena bo from Japan Saalongo ennaku z'omwezi 13 nga tuli gangu mugabi mulungi mwagalako kimukugaba oyo meya tojja basibo ne bannyabo tubaaniriza ku press conference ya muganda wange Daxx ogamba otya webale kunyirira bane mukubire Momo19 engalo mulimu agukoze omwami anyirira ali compost. Baganda bange abamawulire nze Alex Bongole assistant brand manager wa kusaabaza abantu era kyensobola okubagamba baganda bange togenda mu concert yonna nga tolina togalanti nze safety eyo ng'otambula kyensinga omanya Daxx ku concert ye gwe kukyolwa leero nakolwayo tubadde ku kiwano tubadde ku press conference eyanga 13 December ne 14 eno ye maiden concert yange esoose tuli wano ku Jovia City Makindi ekiri ku njegoyego zaate wali eri ewaffe wengenda okubeera egangu ku Busabala Road ensonga lwaki tuli wano ne bannamawulire abangi bwe muti ne bakyalibanga abangi bwe bati. Okay. Ogenze n'otugamba bannamawulire olina kuyisiza bannamawulire otugulidde tiketi zaabwerere kibadde nga kiti obadde okimanyi nti bannamawulire babazoganya embira by'enkoko bingi nanti ze siri fala kigamba nnyo abantu siibanga mbeera ndaba bannamawulire nga bajja ne bayisibwamu amaaso batyoboolebwa oba mu mipiira oba mu entertainment baluddawa bali bakozenga nnyo byonna okusalawo ate nga nange ne munnamawulire nengamba nedda bannamawulire bali part of me mu lugendo lwange lwonna nedda nzirina okubasoosowaza nze. Okay, ogenze n'otubuulira ekyamaama ne taata okuba nga baali bannamawulire eri abantu abadde batakimanyi kibanyonyole. Mama wange yakolanga ku UBC munnamawulire nze kenyini nensoma amawulire obukojja bwange bwonna omugenzi Andrew Patrick Rwandagayi mukulu wa maama wange yali munnamawulire kati n'omukyala ewaka munnamawulire era mu media houses ez'enjawulo waneeno abaddeko ku Next Media abaddeko ku Nations Media buno obudde abeera ku Baba TV abadde amawulire gabadde gali part of me. Okay. Yes. N'emikwano gyange gisinga gyonna emingi bannamawulire nawe ajja ati oli mukwano gwange ate oli munnamawulire bafiire bonna kwe bantu bonna bentambulire mu bannamawulire bakalebule abeereyo bakola ku gode naye munnamawulire kweyokusimbe. Okay. After 9 years lwaki osazeewo after myaka 9 okole first maiden concert yo? Ndi ready nze njagala kugamba ekintu kimu waliwo disappointments omuntu zaafuna namaani akeera ku makya n'agamba kaakole nindabye abantu bangi nga bakola concerts neŋŋamba okay wano nja kugamba nti neetegese kubanga ojja kulaba nti abantu bonna benna aspect zonna nzirina nebbanga lyembaddewo neŋŋamba nono midwa concert ate mu bantu baffe gye natandikira naye nafuna challenges nyingi before bennagendangamu nga badda mu luzungu bino biki neŋŋamba kangendeeka. Okay, lwaki osazeewo n'otwala gangu mu kisaawe? Ye waffe bwe kyoba omanya nti buli kintu kyonna kitandikira waka
tabiti bigiza tomuzenga nsite nabakumanya eka bali bamanyi yewaffe ye bantu abagenda okujja nga bamanyi bagenda okukola ki okulaba olonzo sasangire buli wamu kabere kumulira njiri tutandikira mu byalo tubuna ebibuga nina kutandikira wamu. Okay, olina koyogedde nti bigayi mwali mwasula essimu ye gwe neyangamulo kali kakyako nze kyobambulira nnyo abavubuka nga mbagamba nti okukyusa nodda eri Allah kyekisinga obulungi olwo program gye nali bagita geto daawa waliwo bakyali bange besitakyalaba nga bandi badde balunyo geto daawa abamu baafa abamu baasikawo bakola batya nabeerako komo mu mbeera eyo twala amasimu kola bwoti nenkivaamu era nze omu ku bantu abakulemberamu okugamba abaana kukyuka bwe natuuka nalina abantu bangi be twasanga ejayo ekituufu esimu ye size nagitwala gyogedde yagitwala naye twagize teyali yiye yali ya mukyala we kuba esimu yali yakabi ate nga tuliyala bitya ng'ate tulaba omukyala yalereeta buleera esimu nayo obudde obwo aye twali bavubuka bato nnyo nekyetuka tukola kimanyi kuba tewali kyetwafunamu kuba abavubuka ebiseera ebisinga mbagamba era audiensi yange bwezijjayo wabeeyo kyenjogerako ekyenjawulo kyembagamba ku nsonga eyo kate mukyali batwazigwe ayisha leka naawe nedda aja tera ngamba abaana temulimu fayida ekyo nzije nga nkyogera ebbanga lyonna oli bwabanga abadde nga azijangobera nti nina transformation mu bulamu bwange I'm living a life with a purpose. Abaana abamu wava n'okola n'oluyimba ne Alien Skin ate Alien Skin anabeerayo ku show kubanga tukulaba wasala oli ku sayidi eno eya no kyenyinza okugamba kiri nti buli musajja yenna alina okuba nga alina kyastandinga for. A man has to stand for something. Any man who doesn't stand for anything, he can fall for anything. Buli muntu alina okuba kyakola kyastandingako nti oba weddira ndiga togirya era omukyalo ow'endiga tomumegga mama bw'aba yeddira omusu ogutaliza okuba olina okuba kyostandinga fo. Nina baganda bange bangi benkoze nabo mu lugendo lw'okuyimba I think anobalaba tobalabyeko wano naye kirungi I'm happy for that. Olwo big eye statement gyayogedde ntufe tukumanya owandiika nze I live with a purpose era Katonda kyabeera nkozeeko kiyamba omuntu kiba kusiima gyeni. Artist bangi bakwano bange mujja bbala naye mutasuubira nina ba artist bangi okuva mu regions ez'enjawulo Okengbourne Town mu Northern Uganda mu Southern Uganda bangi nnyo ab'enjawulo bakyali bange ab'omupiira bafatanye babadde supposed obeera waneeno ab'omupiira banguzeeko tables era mbeebaza ba Jajja Waalu ba Onyango mbeebaza ba Tony Mawejje banguzeeko tables ab'omupiira football fraternity kubanga mbeera nabo ntambula nabo ba Honorable Kayemba Solo nkubanga nze woyogera Daxx Kaltel oli agamba mupiira oli agamba kuyimba oli agamba entertainment okitegeera kyobola sagala kuzibeera buli muntu osagala ku muntu azibira muntu opportunity. Abayimbi tebaze ku press conference yo tulabyewo Big Eye yekane tulabye Big Eye King Zali ne Ashio ntandise embagamba buli muntu alina kya representinga for so akuyita abayimbi bonna ne bataggwayo wano kuba tuli bangi nga bakyali bange balina engagements ez'enjawulo. Nina Rose alina byalimu yankubidde ku makyagaliyo ng'alina okugenda abeereki tukize obuvunzi but atambula ne Kabakko is my friend Afefe Busi nikyo tuliko nga bakyali bange ba artist abange mubo kimanyi ne buli muntu alina at least kyakola kya representinga for. Ron the Don abadde okuba producer nkoze ba producer bangi ba Shidi Beats ba Aerial X ba producer bangi benkoze nabo nene ngamba no Ronnie at least come and represent them obutaba na congestion okujjayo meaning. Wemblemo is my brother for dancers ojja kundaba nga performing naye naye engagement yaliko nenteka Ashiro najja nakola ki nakubire nga that ne Big Eye najja for the artists because Big Eye amanyi kirungi kubeera nga artist nga takumanyi asobola okubeera nga yewaamaanyi aliwo nga takumanyi nga sijaliiwo ajja ati wembeera nkola interview n'omuntu gwe mmanyi tebanga muntu gwe nsanze interview yange yasene ntesobola kunyuma bapresenta mbasi mumanyi naye gwe ajja ati nkumanyi bwe tuba tukola interview nga gamba ojjukira bwe twakola akiika ojjukira twakola betiso obumanyi bukira obuki ate nze ekyo kyendi nze sijaji nga muntu nze King Zare abakabi oba oliawo ensi betanabakola ki kubanga nange naliko King Zare
waliwo n'omulala agenda okubeera kingizale abantu bali babitambuza nti gwe ne Momo mwayawukana naye tuwulidde kati bamaze bagamba ki anti gw'otubuulira tabaddewo abaddewo Momo bamaze bakola bwe twayawukana n'enzizaawaani nze ansa zange ansa z'obufumbo era njagala kugamba abaganda bange abali eyo bitwa ku nsonga z'amaka toyogera bigambo mu makaago leka ebikola biripresentinga amakaago ekiraga mbu nno abantu bafumbo si yembaga wabula ge maka gaabwe n'abaana baabwe ebyo nno ebigambo sinze mbyogera biri mu bitabo bitukuvu omusajja omwana bw'anaakula ajja kuva ewaabwe afune munne ekya firimu nga tumaliriza okyogeddeko nti abannayuganda babeere nga batumbula nnyo firimu za wano zaani okudda ku z'ebweru bwe firondeka ntandise mbagamba nti musanvu mu ebiri ati seyayogera n'abagamba omupiira gwenda vaako tudde ku kikubayimbi njagala bayambe ku bantu ba movie industry yesigenda okusustaininga industry ebbanga eddene